Popin Media. Yiki ekikula ki ekyobusungu yiki ekikula ki nga kikyogamba nti bwanyiiga akola kino nekino ankali ye obuzibu bwalina bw'aba nga anyiizeemu katono ye ayagala kyalowooza mu mutima gwe kyekirina okuba ekituufu era abo baneiba bonna n'obalaba abo batidde buti kwogera kituufu naye ng'omukyalo oyo mulaba n'olunaku lwe yangoba ewaka nabbi twakalwanagana emirundi egi ogwasooka nga tukyazimba n'ennyumba ya maama we bino byagamba busimayi wali twazimba naye yamala ngewange ennaku 2 ennaku 3 n'abeereyo teyakomanga okwo nga bulwavaawo kwa biseera waliwo nga womanyi nti buli wiiki ofulumya $3 bw'aba agendako ne ku sente olusi n'emmere olunaku nze nkugamba lwetwalwanagana nangoba wano waawona bwonyi olaba wano waawona bwonyi wano yannuma bulumi kuno ku mutwe gwange guno yankuba akisolo bread akisolo bino bime tukososala ebyuma ekyo kinkuba bukubi kale tanda ate wabitwala wana ebintu by'omunju omukazi mulaba mu nnyumba twalina mu buufeezi 2 kati n'olunaku lwamenya kufulu tukatwalwanagana bwito nze nengenda nasookera wa n'abakyala wali ekipinyala n'abakyala nangamba engeri gy'olina ebiwundu genda ku poliisi nengenda kati nze nakitwala nti sijja teekawo nnyo mbeera nenkomawo ewaka nno n'ebbaaga yange ngende mu ntooko kukola bwe nnyingira mu nnyumba naggalawo ennyumba nakwata ejjambya ku mukono guno kuno nakwatako omuggo naŋŋamba nti njagala ombule wankubidde kyebikonde nemubuuza nemuga nti nani atandise olutalo natandika okulwanagana kati nze olwokuba bambi nakozesa amaanyi gange namukwata mwedi gino emikono nemukwata guno omukono ogwali gukuta ejjambya era we yawuubako bwati jjambya kwe kuntema wano naddamu n'awuuba nantema wano yantema emirundi egi ena kati bwe namunyweza nemukwata wendi nemujjako buli kimu nenzigula oluggi kuba yali aluggaddewo nenfulumya egweru nengamba zaine ensonga noni kabadde bangambye genda poliisi nga saagala mukwano nga gwe nali ngenda okukola naye netusituka tugenda ku poliisi nenkuteekayo ripooti ku poliisi kati naye oluvannyuma n'agenda ku poliisi agenda otuukayo nga nze ate nze yamusooseeyo bwe yadda yatikka buli kya mu nnyumba kyonna yalekamu buufeegi n'ekitanda ng'abiteeka wa maama we ekyamulekesamu mufaliso n'ekitanda kubanga tubisulako bigenda wa kubuko ebyo n'abireka bwe baamaliriza kati bwe nakomawo neŋŋamba ewaka wano kati kigiza tewali asula kwe kutyako nze nga nze kufulu bwe ntyako kufulu ng'olwedde mu nnyumba buli kimu ebisinga nena abiggyemu abitutteeyo nina n'obukakafu obulaga nti no kitiba kitegeeza nti singa yasangawo nze yali ajjako nze n'akagaali kange kacyenja olwokuba nali nvuddewo n'ayingira buli n'akakubamu ebituli kagaali kaatulo ne gye buli nsikakanikanga gye kali ewamukali kimanyi kyekitegeeza naye omusajja yandetera okunyiiga omuntu wakola ekikunyiiza naawe oba olina ekunyiiga sate yaba tayagala kumuddamu ebyo ebikolwa bye ebindetera okunyiiga naye sirina buzibu naye nga biriwa ebikuleta abakazi mu nju yange ayogera mu maaso gange ng'ayogera ne bakazi be awuliriza maama we nze wakatampuliriza binyiiza kubanga nze nkimanya amaka gakolebwa abantu babiri mwami na mukyala katate yaziteekamu abantu abalala nga nze omukyala waka tampuliriza nange binyiiza kubanga tampuliriza waka awanya abakyala b'ebbali obudde nze tampuliriza omukyala waka nze abaana bange olwedde yagenda okunkwana nga abaana bamanyi era namunnyonnyola butyawe nazaalamu abaana bange kubanga era bana basana bazaalira waka nankoma mukadde wange era mukwagala naye nakimunnyonnyola namugamba nyinza obutasobola kutuulawo waka naye nja kubajjanga nga wenzirayo nakikkiriza tukanya kubanga endagaano yaliwo wakati w'abantu basatu nze naye ne maama we tukikanyako era natandikanga okujja nga wegenda nennima eyo mukyalo waffe wa maama wange kasooli enzija wano netwezimba ntukolaki kati luno lwaki wamugoba n'asomba ebintu ebintu ebyo lwe twatabuka nekiggwa nze nenvaawo okwo nenze ewa maama newayita olunaku lumu nenkomawo ewaka olwo ye avuddewo agenze woyo omukyala gyasula kati gabeera
kati bwe yakimanya nti nzize oba muto we yamukubira essimu nali mulaba bwe yakimanya nti nzize yajja n'abavubuka ku makya n'asomba ebintu bye byonna saamugobaako nti nemugamba abula yakera buteezi najja n'asomba ebintu bye n'abavubuka be babitika ne babitwala ewa maama we bapakingira mwali ebitanda mwe mwali wuufu mwe mwali amabati ge twali tuguze kuba twali tulina pulaani ez'okuzimbawo ekyumba ekirala eky'enkoko byonna n'abitika n'abitwala wa maama we wamaliriza okutikka ebyali awo nagamba kangende wa chairman mugambe nzijemu engoye zange najja ne defense anti ekyo abakazi kati mbala abakazi emirundi egyo esatu ogwasooka namusangamu namukweka wansi w'ekitanda ogwokubiri we najja n'enkonkona yagula wati olujo omulundi gumu omukyala n'afubutuka n'omulundi ogwokusatu nga bwati weyakolaki kati kwe kutuukako esiteegi okusalawo neŋŋamba kanzijeyo maama wange mulete muteeke wano bino nkole ki biziyize nga mpulira nkooyo biraba yani erinnya oli ye Munoja Jofule Munoja Jofule njagala okumiwa waka eri abaana bakumiisinga ate ne maama akumiisinga ono muwala waffe si kyekyo komawo eka abaana bakwagala owulidde ate n'oli akwagala yadde obusungu bwaliwo ate n'ono yennyini amwagala yes twabirimu twabiyitamu si kipya ebiso bivaayo emigugu negifuluma omusajja n'afulumya n'akusuulira eri ate ne bugere nkyanga yali ku lusebenju akwegayirya okole ki okumewo kino kimulimu si kipya naye ate ono si muganda bakazi 8 bayagala naye ateekeddwa okumanya nti gyava balidde amasavu bali bulungi yeye nyakoze ne point daga abaana bange bwebandaba bannange wadde bebese bazuuka ne bawulira nga munyapolampola bwedi ne baloka baga wuuyo aguse n'omugaati kati ssaawa zino ne muwoga abuze akawunga ke kaliwo naye nga nako akawunga kennyini kali awo kaliko ntula musobola okulya entula n'akawunga yes nemutambula naye ng'ate obufumbo weebuli tuwuliziganye tutambule wabaawo obuzibu bwonna Munoja kwata ono omuvuge ku boodi mujjeewa tujja kutuula tuwuliziganye